kept postponing the lawyer meetings. Up with my agreement that I drafted already. Then you bring the agreements. Let's sign the agreement. Let's What do you want to talk to him? Ochimanyi anti nze kati gwayononye emboozi ya leero Daniel gamba nze badde simanyi about what you're telling me. You told me bank nze kinkubisiza essimu. Anti kati that's why I'm also now anti kati we are being real. That's why nange nkugambye. Can I talk to him? Kuchi. Kati Dani tobeerawo toliwo olifa oliwa watifu bajja ne basibawo ennyumba eyo nga nze nkomyewo nga nenkomyewo nga bagisibyewo. What do I do? Jangu kati then you if you can come jangu tumalirize ngende nga nange ndi okay. I'm your tenant. Wemba nina ebintu byesseeka kasabye mpu singa ennyumba ebaddeko issue ebbanga lyomaze nga togiyingiddemu singa bagiggalawo. Kati then you come. Linda chikutuukeko Lydia. I'm responsible for anything bad happens to you. Okay. Kale kiwedde it's okay. Sagala tuyombe kasito kyogedde. It's fine. Kasito kingambye ekyo. That's okay. Lydia ndinokukuma ng'ompangisa wange angombeereramu nga kyali wange. See, just money. It is not about money sometimes. Chitty fine. Omanyi Dan, the last thing I want is us to argue, and you're the one bringing it by saying many things that I don't understand. So let Chideke, Kasto, you get there what you had to say. It's fine. I'll take your word. I took your word anyway. So. Auntie nkugambye ntambula kiro. I'm gonna go. Chovola bankuyise cause I'm going to travel. You take small things so personal. Tebina makulu. Ofunye ke kizibu n'okubira essimu nesigikwata oba siriwo. I'm there. Okitegera kisoba kati kye kinziritsa okuleka ennyumba yange kuki gireka Chiri fine Kasto. Nze kyembadde njagala to see you before I travel. Since you've said there's no problem, then it's fine. There is no problem. Kasto bagala w'ennyumba y'obulungi. Ate ennyumba n'oba togigaddeewo. Teri asobola kuyingira mu kikomero ekyo. Kabeera oyo omwana n'abeerako ekyekisiru kyakola. You don't know what can happen to him. There is nothing. Kale no problem. Njagala ongambe Dani funye ekizibu bwe nti oba mbadde wano owulira nkokona. You will see what I will do. No problem. Today is today. We have a long way to go in the future. No problem. Yeah, we should just take things easy, ma. Chovola beera nkukubidde to set things okay. Woba ogambye everything is okay, no problem. Everything is okay. Ekikulu wayingidde wakaawo oli bulungi. Kati ebisigadde ntunuulira. Keep your eyes on me. Si byakulowooza n'ebyotannabeeramu n'ebyotannalaba. Why do you think when I'm here? Nimba nagiwa muganda wange saagiwa just a stranger. Ekyo kyokka nze kye kinnuma era kye kinjogeza bino byonna. Tekizibu ne kiba kyenkana Lydia. Nkusabe ekintu kimu muganda wange. Nze bulijjo nsaba. Oluganda mu mbeera yonna. Buli muntu alina ebizibu. Awaka wange afuna bakumala enseete. Nakikugamba ng'omuntu. Anti nze kati obuzibu obuliwo gwe waŋŋamba banke. Teeka ku pressure bwebeerawo tasubira muntu kugobamu eyo ennyumba. Nga bw'oŋŋamba nti kumala ennyumba eyo mu myaka 5 mu maaso. Ekitegedde. So gwe bw'obeerawo n'embeera open to you. Kubuulira nti enkijja kulaba nga landlord aze sente zange landlord kigo wanti wali obuzibu gwe wataŋŋamba. That's the problem. Olaba ababanka nga bazze. How many people do you have on that house, Dan? How many people are you telling me? Aren't you net Dan? I want you to be truthful to me. That's the problem I'm having now, right now. Wangamba banka atongambye landlord kyagenda okujja okumanja tesi. Banka yonga yote nagwe banja kyogamba. Banka esobola okumanja banka eyampa ennyumba eyo banka si eyanguza ennyumba banka ebanja eyalina nyini ennyumba yo yakyamanja y'obusente ate obutono tege eyalina nyini ennyumba abeera noowe naye bona abazze nja mukulaga direct teri kyenkulambu kiri mu nkukutu akimanyi okimanya nti wayingidde mu njeera. So can you give me his number? Kale maybe naye. So I don't have to be in contact with that guy.
Can't I have his contact? Nga land kwa katira na yaba landlord wange bwe kiba. Business yo naye yange kwatagana etya ne iyo. That is the issue. Wadiringa nange kati oli amanje okumwagaza ati. Yanze nagoba mu. What if we bajana we bajana asaba w'ennyumba ye nga isente zikugamba. Kyogamba sikimaliriza, do you trust me? Gwangamba kati ne kati njagala kulaba toliiwo, luli toliiwo. What do I do? Mirundi mekaje kunoonyeza n'ongamba oli busy. Wanoonya luli munnange kasita naye namala se wanoonya luli. Right now, gwe wali onoonya lwa bizibu byo bya ssente okimanyi ekyo naawe. You don't have to talk like that, Ate. For you, you're the one being now disrespectful. Don't go there. I respect children. Tolekamu baana mweno mbozi yaffe. You are being self-centered. You. Yeah, I'm getting self-centered after what I've heard. What have you heard? Me asking about the details of the house chechirimu kubanga wanimba. Why did you say the lawyer in front of those people at home in my house? Then sister Wazari awulira. Do you know how I get things when I'm here? What do you mean? You didn't come with your lawyer. You can't go in and tell your lawyer. I can come with my lawyer. Nakugambye tumitinge lawyer. Weke nyinyi nongamba nawe lawyer waja. No, you kept postponing the lawyer meetings. With my agreement that I drafted already. Then you bring the agreements. Let's sign the agreement. What do you want to talk to him? Ochimanyi anti nze kati gwayo nonye embozi ya lero Dani ogamba nze bade simanyi about what you're telling me. You told me bank zanze chinkubisize simu leze kungoba mu nyumba kati biveke ebyo ne apartment gyobadde muto manyi nnyiniyo kati birala biveko tebikwana. No, now you told me kati obuzibu bwonna bwofunye Lydia, call me olaba tewali Dani anti ekikulu Dani oyogera nze tompa chance yogera tenze kati nze tena nti oba tompa budde. If you're not giving me time to express my what? I talked to Hassan yesterday. Ne Hassan mwapa unga mwe. Want us to go there. You special, no? Laba yo. No. Nanti ulida. Yadde gwe landlord alaba nze nkurespectinga Dani. Dani, yes, emyezi mukaaga, yes, myezi mukaaga, yes. Nenze Dani, when natuko okutrusting okuwa without even an agreement, a lawyer's agreement. Then mba nakutrusting era abo ba brother nge manku okitegeera. Tikula sumulula byonne byansibo wedda sisitira nyiga abalungi mwenna mwekumire ku NEKOZ TV. You know what it is. Subscribe olabe ebisingawo ne original Benja tobasuwa. Yo, my people, what's up? It's your boy Eddie Kenzo with my boy Original Benja. Subscribe on NEKOZ TV.